Independent is now an independent. Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga biraga bamu ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya nga bali ne President Museveni ku State House nga ku bano kwaliko Yusuf Nsibambi, Moses Kabuusu, Latif Sebagala n'abalala. Mu kunnyonnyola bano bagamba nti baali bagenze kusisinkana mukulembeze w'eggwanga n'ekigendererwa ekyokuteesa basobole okunogera ebizibu by'eggwanga eddagala naddala okuyimbula abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Kyokka bino nga tebinnakkakkana mitima gya bannayuganda ate yabakulemberamu omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi n'alabika ku kitebe kya NRM era n'akakasa eggwanga nga bw'ayabulidde FDC neyegatta ku kibiina ki NRM. I'm a newcomer, but I have the zeal and strength to work for the NRM in whatever capacity to ensure that at least our country and our people have smiles on their faces. Kati olwaleero ababaka Nsibambi be yali nabo nga basisinkana President Museveni okuli Moses Kabuusu, Latif Sebagala ne Farouk Ntege eyali avuganya ku ky'omubaka wa Makindye West bategeeza nti newankubadde ekyokugendebwa Pulezidenti bakikkaanyaako ekyokusala eddiiro mpaawo gwe yakigambako era nga kino yakikola ku lulwe ng'omuntu. Era mu nteekateeka eyo okukusalawo kukwe era ffe tumwagaliza birungi byereere ate nga tusuubira nti oba oli awo yalowoozezza nti egenda kutuyambako nnyo mu nteekateeka ey'okwongera okwogeraganya wamu n'okwongera okuteekawo embeera ey'okuwuliziganya n'ebibiina eby'enjawulo. Tekyatunnyamiza kubanga ng'omuntu ya exercisinze eddembe lye ery'obwebange okwetaba okutabagana ne banne ate n'okwawukana n'abalala eddembe lye. Kyokka newankubadde kati munnaabwe ono munna NRM awedde emirimu bamusabye okusigala ng'atwala ebigendererwa byabwe mu maaso n'okusingira ddala eby'okugatta eggwanga. Era twagala tusinzire wano tumukoowole ti Mwami Nsibambi towummula eyo gy'oli tosirika gy'ogenze omulamwa gubeera nagwo n'ab'ekibiina Mwami Nsibambi gye yagenze tubasaba mumuwe omukisa n'omwaganya n'obusobozi okutwala omulamwa gw'okwogeraganya n'ab'oludda oluvuganya gavumenti tulabe nga tubaako kye tutuukako ekirigasa abantu nga si bya Parliament, Mr. Speaker, procedure, information. Okugenda kwabwe entebe bangi bakutaputanga okunoonya ebifo oba ekyokulya bano kino bakisambaze. Nze nina abazadde abankubira amasimu ne bannange babalina abamu bali Kawempe nga waliwo abaana baabwe abakwatibwa mu kalulu kono nga balaajana nga bagamba nti bannange omulamwa gwe mulimuko omukulu nnyo abaana baffe bali mu makomera. Nolwekyo oli bwagamba nti bwekwasa ffe bannabyabufuzi nga Latif Sebagala Sseŋŋendo ne bannange abalala abali mu byobufuzi baabuwe tetulina baana bonna abetuzaala abali mu makomera n'ab'eŋŋanda tetubalina. Niwekuba kugabana ku national cake ogwo si musango naye kati essaawa eno si yakugabana bifo si gwe mulamu ogwatukola ki ogwatuleeta. Beeyamye nti bagenda kugenda mu maaso n'okukolagana ne President Museveni era mu bbanga ttono bagenda kumusisinkana bamutegeeze ku mulimu gwe babaddeko we gutuuse. Tugenda kuddamu okusisinkana Pulezidenti w'eggwanga mu bbanga eritali yeewala okwongera okumuwa update oba okwongera okumutegeeza wa we tutuuse. Guno si gwe mulundi ogusoose bannabyabufuzi abali mu bibiina ebirala okukolagana n'omukulembeze w'eggwanga oba ne gavumenti eri mu buyinza nga bamu ku bo abazze bamusisinkana kuliko Betty Kamya eyali akulembera Uganda Federal Alliance, Norbert Mao President wa Democratic Party, Betty Amongi munna UPC n'abalala. Wabula nga bano bonna bafundikira baweereddwa ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ya Museveni. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.